Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. I would refuse to be silenced. You are attacking my children. Let me sing Siba Roba Ziban. Kwanja but echo tewali question. Akubi omwana wange natwali simuye nachi nja kumutta. Ne family ne kitawe ne jina pete tubagamba ngako bagani nja but I will kill them. Mbuliddeko nga Lukwago agamba Kyagulanyi nti ebyo byagamba abantu okwekalakasa amateeka agafuga ebibiina tegakkiriza okujjako ng'amaze simanyi kyabadde agamba wano obubaka obumu tebuweddeeyo naye nze ekya Lukwago kyeyayogedde nakiwulidde ndowooza ayinza okuba abadde agamba kino Lukwago kyeyagambye nti nno Kyagulanyi oba ayagala okuhandolinga ebintu bino asooke obwa pulezidenti bw'ekibiina buveemu nga Besigye bwe yakola yasigale ku struggle kubanga bajja kwekwasa nnyo ensonga eri emusibe emikono kakati no it is efficient water tojjagala Kyagulanyi kola bintu byakola kubanga nabagamba nti waliwo double-edged sword Kyagulanyi muto tetulina semwogerera Kyagulanyi ne Besigye bali ku script yemu kitwezime tukole tutya no even Uganda ne cannot accept Zimbabwe Uganda ne zibantu bekolya byabwe bavudde mu covid bafunye iki omuntu kyakolayo gyalya tuyinza kuleeta ekibuga n'okiteeka mu tensoni gwe Kyagulanyi ne bonootera tensoni mu kibuga gwe abantu bajja kulema okusasula renti kuba tikisa forward and backward bundi linkages abantu bajja kubula sente ezikola ebagana okusasula renti banka zitwala ebizimbe by'abantu everybody will hate you ate nga bwendaba tiyatandise bubi DP mu kinana yali yamaanyi nnyo naye yalina entebe 54 how many seats does he have? Zekyembagamba ti bano abajozi baleme kwata sente kugula bantu bagundi nakumuhalasinga it takes two to tango bamuleke n'ekibiina kye n'abantu be balonze go back we have more omanyi Kyagulanyi bano kibata mumanyiko balukwago Kyagulanyi is fed by intelligence from government Kyagulanyi ayina America ayina CIA kakati yegwe kyomugana okukola kyakola ki ye Lukwago bamugananga okutambula akatatambula ne Besigye ne bagenda mu wino ne balya yemmere ne bakola ki what is he talking about bukokolo bugeyana maybe bya atidde nti mukama we ti gundi ona amutute kola imulite Kyagulanyi should know obwami bwebule emyaka 5 has achieved much avudde ku bidongo ayina oku appreciating kyafunye ayina n'oku appreciating banna Uganda kye bamuwadde people don't want Zimbabwe nze mbeera mu bantu ntambula nabo ayina okibala nga achievement basooka obale kino achievement tu otegeere nti President Museveni can you go beyond 35 years? Me, I don't believe. That's why there is a panic in the government. Never radicals to think about money to buli omu agulwa is not easy. Intimidation. Nze maze emyaka 7. Buli kibakola nkibuuka, buli kibakola nkibuuka. Why? Why do you believe that I can now abandon the sacrifices I've made in 7 years to work with you? Are you becoming stronger or you are weakening? Manya mu informed. Kakati ekintu ekiraba nafu abo kibalina okukola bakendeeze ku bubbi. Why? Kuba kakati olwa human rights violations donor countries donor agencies zisaza obuyambi n'akaunti zaabwe ziri ebweru bazikutte bazifirizizi ez'abantu abasinga obungi. They want to deport abantu bafe abali ebweru abava mu kuba kakati balabanga ffe baliko inflated title advisor bakulowooza nti you are one of the key people mu government abana bafe bajja bakomyawo wano
relatives baffe bajja bakomyawo wano kakati these people should ensure nti obubbi bukendeerako ku kasente akatono ketusigazizza aka government kakole bye kasaana okukola ki until the situation improves. Two, it is not bad to bring their money back here. Sente singo bungi ziri Makutiya. Invest this money in the country. Kakati bakikakase yakugambye nti tamale lwaki kasooli wa Uganda alimu microtoxin bana Uganda tebalwale. Enkugambye kiri kimu nti bamulidde okumala ebbanga ddene what I know nti we should prepare for hostile Kenya. That's what I would give the strategists, Uganda's strategists. Kenya bwogitunuulira ekola endagaano yo direct ne UK n'olwaleero yakoze endagaano ne UK 2 days ago. In a direct trade arrangement in the USA, they are going to establish a garrison, a military base there of the people. Biden rang immediately, but Kenyan army yali tegenda mu combat against them, combat in Somalia. So we must decide nti mwakabiranga Rwanda nembaga ndi bannange mubuliemu ekintu kimu made in Rwanda ekiri mu nyumba yo weekiri. But Rwanda was exaggerated. Imperialism ng'omutwe gwaffe bagituka. Neighbors webati webafaanana. Kakati yifu Kenya has its own agenda. Mwakwata pipeline mwagisa Tanzania. Eyinza okuba nga naye retaliatinga. It can have new allies. Yembadde musinga okutunda ebintu. Balance of trade yaffe simanye $1 million lusanveya. Eyinza okuba nga efunye bya new allies. Eggwanga liringa muntu. Ngenda nembabuza nembagamba. Tinze kakati mu myaka 7 I went to State House once Entebbe. Mu myaka 7 I went to Okero House once. Waliwo mukwano gwange ono mulowooza yafasilidanga mukulinnya wuwe. That's me. Kakati gwe kibanga obadde oyina ssente zojja mu banka ne bagoba ku mulimo. Do you get the check? A country must know how to survive. Kubaje ziva tokyalinayo. Kakati ono kyagamba ekirimu amagezi kyabuuzizza nti if what is for export which would be of high quality has problems, are we sure of the local one? Yabuuza ekibuuzo ekyamagezi bwe bibanga normally byogenda okuexportinga bye bibayowa best ate bye birwadde. Two, can government have a group of experts babbi abosomenya agemakerera ago temuli ba professor baleta bi covid bichabo nabajjamu obwesige. In other countries would know kitundu ki oyo gundi kubagamba afa kuki yavuddewa. It would be an inquiry, a serious inquiry. N'ekirala n'okunoonyereza nti ddala ali contaminated kubanga n'ekyo kisobola okuteekebwawo ng'oli alina kyanoonya kirala. Exactly. Tulina okumanya ddala kasooli ono ali contaminated era bw'abanga ali contaminated ate lwaki bwe kyafulumye abalala bakyusiza nga balinga abagamba Kenya egaddewo trade ne Uganda ku byonna nga teboogera nti kasooli bamuganye. Moving towards that, we must have a strategy. Nyombi agambye strategy to survive. A neighbor is a neighbor. We are around the country. Salongo Nyombi wekitalante bagambye naye nze ndabanga Kyagulanyi akisigaddemu yekka bano Bassemuju bali mu kulwanirira bifo mu parliament. Ssemuju strategy ye eriwete. Ssemuju ayagala obwa chief whip naye ate yagana okugenda wa Kyagulanyi. Ssemuju era bajja mu batula. Temumwegayirira talina kalulu katta bano bagamba Ssemuju ajja kutta okulu gwa Kadaga nani Mugisa muntu yatta obwa Museveni gondi yatta obwa Museveni tunkunde abantu mwiche mutamanyi. You are calling over people for nothing. Nemubaita nembawa ne sente. People know whom to vote. Nobody can spoil anybody's vote. Ekyo tekiriyo. What type of person can vote gondi Ssemuju as a speaker? Ani Taina ekyo musaaga Ssemuju ayagala kublackmailinga nti ajje mumugambe nti bwova ku kino mbawa kino. Ssemuju talime kulowooza kakati offer ani anagimuwa kubanga yalowooza nti Kyagulanyi ayogeraganya nani ne Kadaga kati create trouble for Kadaga negotiating akuwe tebajja muwa Ssemuju. You failed to live
FDC to join people power by law. Mwemino kuva chief whip, mwemino kuva leader of opposition, mwemina chikirize chite, era wemba sekererera. Semuju avuma Museveni nti alimeddeko. Yo wa chief whip tayagala buta. Nabo ayagala bufula bubu. Nabo baddeko ekisa yabo baddeka buveeko. FDC badde leader of opposition ebisanja byonna. How can you have a man like Semuju to be a speaker? Musajja yakugamba nti buli lwabata omujasi wa Uganda Somalia ansale enkoko. Can that be a speaker of parliament? If you have a limba, bagenda mumuwagike muno. Tibabala strategy. Ask me. Teri muntu ajja kusipoya linga kalulu. Mbabolidde. The way Nankabirwa is handling the issues is going to split the party. Mr. Hando Kadaga's issue appear to be malicious. I can tell you. Kadaga cannot be vice president. Kadaga to be vice president to be surrendering herself to humility. Naye nina n'ekirala kyenda. Ajja kukwata bukwasa, ajja kuyingira buyingira bwe twayingira German tugenda. Kuba windo, ekikyabayambye kiri kimu. We not Museveni si atukuba. Singa twagenda dda. Ekirala. Naye ejjoko tuliko. Tulina parliament y'ekkumi. Abantu bakoyo obujozi. Tulina parliament. Nankabirwa. Naga njagala bwa prime minister, njagala bwa kinjagala. Nankabirwa ojja kudduka. Naye parliament y'ekkumi yegenda okulonda speaker. Yes. Kati lwaki ene tumalira obudde ku issues za speaker? Bali kuba gundi kubapya baba wa sente bakola ki? Ante bali mweno. Muteringeyo. Kakati okubitwala mu parliament ene y'ekkumi. Nabali nabali babanoonya. Anti mwebali babanoonya. Lwaki babanoonyeza mu parliament y'ekkumi. Nankabirwa is going to spoil this part, and Nankabirwa will pay heavily. Why? The good thing about these people, they know their future. Most of these single government reprisals will be meted out by you people. The rest, the real people, no. Tujja kuwulira musajja wa Iso, head wa Iso nganvuma. Bajja kugulayo akasirwa akaganda kadde ku social media kavume agatakwisa n'abantu 10 nga nze ndi 5,000 bo bali beekweka tojja kulaba Nankabirwa toge bali tabalabako bwe kigwanga badduka bonga badduka batema gwe ng'ovunda nakyo. That's what they do. Me, I know what is happening in the government. I know what is happening in the region. I know what is happening globally. I know. I'm very much informed. There is an emergency of a strong group in NRM that can split NRM into two. If these issues of appointing ministers, of electing a speaker is not properly handled, you will see a split, a big split in NRM. You will see an exodus of leaders leaving NRM. I can predict, I can bet my money. You mishandle abantu bemuyina kuba minister kuba ki banachobe bani abantu bategeere derijanaji. Two, if you dig a pit to cover an old one, you remain with the pit. I've created the trouble for you for 7 years. If you create other Mirundis, what will happen? I've refused to be careful, to be silenced. You are attacking my children. Let me think. This is but ekyo tewali question. Akubye omwana wange n'atwala essimu ye naki nja kumutta ne family ne kitaawe n'ennyina ffe tubagambangako bagande nja batta. I will kill them. Essimu nga n'ekibondo kyakyo mukamwa nkiwulire. Kuba kisenya amannya ekyo. Ayenda go ansomesa pumba okoma. Ngagamba nti. Bijooga. Yasomesa omwana ogwo b'ogamba. Abadde agamba obadde naye olina appointment naye. Uwa bijuzi. Oba badde alina ensonga gyakwagaza. Ngasekuwulira gonsasula pumba. Abantu basonyiwanga. Omuntu ayinza okuba bambi akwagala akugoberera. Kati bwe batakuwulidde nga kimukola bubi obaddirangamu n'otaba mukambwe bw'otyo. Sagala muntu munsi anjoga. Ezebu. This is my personal obligation. I'm not a public servant.
Never. This is why. See what you want to interview. I have no job in the government. Yes, sir. I had an obligation to read. Negative no damage in Jagade, Zijaru in Jagade, on my obligation, seeing anti-body as a Slovaki. No. Nayo could take a combo. Oriwa, we could forget any way. Came to some someone who will go for. Umusomesho musomero kati ngaze bwe sijja mutandi we yajja n'atuulawo ekifo ky'okuŋŋaŋŋanjako biringa bina bitalina magezi bayinza okuba tebakikola mu mutima no you have no gondi you are not direct me azibu mukozi wo gwobuuza nti nga tozze yes need to explain nga tolabiseeko why to explain to you program mbuli olunaku program zolo zibeerawo you are stupid we tuzimanyanga kubanga lyemmazeewo n'abeera nyinyonyola ekyo tunda mu mbwa naye ntaamale abantu bakwatako bulungi naawe bukambwe some become very important obeerayo ddi ne babeera nga if I write if I ring I respond to everybody nti gwolooza naye bakakutulu this my phone to have discipline is because I'm abusive. Tuyinza kunkwera ssaawa mukaaga gwakiro nunga nti bawamba ekibanja mukikolere ki why walonda LC wo mwalonda kati mwina ba leaders aba people power why do you ring me why do you come to me bajuzi abantu bali balina obujuzi agamu bamala okugabba baloya bagabba nekikubira esimu gwegwe twasigaza kompyuta yesu gwasigaza nzeka walioziseke waffe oliokomantalireko so you must have discipline omuntu yenna ayina okukukolera ekintu kyo must be civil servant kuba yeyakkiriza civil he must be civil a civil servant an obedient servant but mu office baloya baba sente tebabeegirirako you find somebody waiting for you otutuuka bwati nakupapirako no mazisa wabiri nanjogera ku radio gwolowooza ffe gye tugenda we don't wait for people kumaca nga aze baleeta ku sande kumaca when did I settle down when did I write my books lwaki ojja ewange singa kakatulemba okwo ate bano baneffe twakula abannabuddu omutakeera wa munne never kakati singa okeerewa omusajja wa defense nga talina mukazi nga gwoli mukazi oze kuwaaba musango n'omusanga n'ekimindimindi kye kumaca I'm learning something new the conduct of you Kampala people ffe batugamba notuka newangu temukeera mu bantu bw'omusanga asamira bw'omusanga balina ali bwereere bw'omusanga naye abantu bana batalina discipline natambudde kuva ku ndi ani yakuyise who told you to come you have another DC there you have your MPs you have your ate tukyabalaba mukazi obwo alimu okufumba emmere ogenda wamuliraanwa gyolya they lack a discipline me once I lose my temper and it has helped me sikubirwa simu anyhow tombuuza byenva kwogera no sigo wantumyeyo kati waliwo abalina omuze balya ku bantu sente ne babalimba they can influence him kasita omuntu ankubira essimu mu morning nga nna morning program sikyogerako kuba nkimanyi mukubira essimu omugambe kino ajja gwoga nti ngenda okujja ku program egikola nga sinawo omwaka gye nakoze nti I just land on people abeefuula abalu kitwogerereko nze nemimu esatu gowagunjazika stupidity you don't know tamale omanyi abantu okuyiga nakyo kitwala etime kati abantu basonyiwanga abamu tebannakuyiga bulungi tibajja sente mu bantu omukadde ono yogera naye yetalinamu anetikulye ku mukadde oli gwe yayiddeko sente eno essimu kansala gundi yagimpadde abikumalire kubanze kansala gundi simumanyi kasobulire ebyo kansala gundi yagimpadde essimu eno gundi yagimpadde babuliyeku sente after taking his money he becomes a burden to you n'omwana amala emyezi 9 why do you ring somebody from morning up to n'omukubira essimu 3 n'omukubira enkya n'omukubira sijja kusettlinga because of you wazikako ku mwana wange wali oziseka ewaffe no
oyo muhalasi nga mupakasi oyo mupakasi omupakasi wo gwosasula omukolanga bwoyagala naye abantu bawano oba aloganse bagijjawa simanyi naye bemujoga temubajoga. In fact I will write a book nti muvubuka agunjuse buno obutabo buno bwayambanga nnyo abantu. A morning call eyina okubanga yabizibu omwana w'omulwadde ebiki baba kuyita ku ssomero ebizibu byemwe bitandika saa 8 naye nokera okubira muno nsaba nnyambeyo bizinesi yange ebiki. You are stupid. Omuntu ajjawa sente ezikuyamba okujjako ng'olina ekyokolayo obanga oli wa mukago. Friends nafuirayo no friends naye you come from somewhere nti njagala kusaba sente nina bizinesi yange. Omuntu alina bizinesi akola sente wewola mu bank oteekayo ebibyo but you cannot expect to get free money. Where are you a woman? Ndabira ddala abantu bawano ekigenda baleetera obuzibu nti bwolaba society efaanana bwetyo ne politics wayo bwafaanana. Tikakati nze mbatunuulira olumu mbasaasira nti we have 3 problems in this country. We must accept the human rights record yaffe eyononese nnyo okugidinapinga abantu okubatokyalinga okukola ki. Kati nze nina I know teri President Museveni tukitaligase. Museveni tayanza kuwagira bikolwa bino waliwo abikolera mu gavumenti eyira nga amanyi obanga musiru oba butategeera. Those factors. There is no Museveni has reached his retirement gino gy'emyaka gye 5 egisembayo oba oyagala oba toyagala. N'olwekyo Museveni agenda okulitayalinga nga zaakola ebirungi byonna tayinza kulitayalingira ku bad note. Mulimu alimu mu gavumenti muno mulimu esabutafugi tukiyita nzise nkyogera nti gavumenti ya Museveni okuva mu 2012 yayingirwamu endala. Omanyi Kadoma agenda nayingira mu kiswa. Abaganda tukuga nti ekitambo nti Lubaale ali mu kitambo nti Lubaale ali mu ekitambo ekitambo kirimu apafulu than Lubaale. Era omusawo Muganda ayinza okutegeera nti Lubaale wamwe mu ekitambo n'asooka akiteeka ku bbali ye najja n'ayogera bw'abatanga amaze obbabba nekikoma kifuga Lubaale. Gavumenti ya Museveni erimu ekitambo There is a group of people which you call a subterfuge. A subterfuge is a government within a government composed of bad people or criminals who want to undermine him personally. Ebintu bino si Museveni yabikola. Kakati muyina okukitegeera nti ebintu bino ne ba Bobi Wine nabo tebayambye eggwanga. One, nze muntu gwe basinza okujooga mu gavumenti muno njogeddwa nnyo mu gavumenti yeno but nina wenkomanga nwana nze nkuba bajoozi but don't think I'm the happiest man mu gavumenti yeno njogeddwa nnyo. Do I have a budget for these programs? Ze balwanyisa okujjawo Muzeyi Babuta yagamba ntejja kuvaawo ne okumanya abantu bano bajoozi nga tutuse mu kalulu basooka kiwandika mu vision ne bamanya simusoma ne bawandika mu red paper simusoma ne bawandika wa mu monitor mbubalonza akakiiko akakola ku publicity kwendi. The person have been fighting a madman. They even went to YouTube ne bagamba nti guno omukutu guyinciting abantu mu Uganda. Aba YouTube ne babagamba get a court order ne bagenda mu kooti ne bagula omulamuzi ne bagula lawyer $1 million. Aba YouTube ne babagamba nti tujja kugugala ate UN neeragira is an international whistleblower teguvaako ne gubalema. Kati ani abakolera mbwa enkyejje nkube nyondo benkwasa omutwe njagala ndaba wenaalemu ankubira essimu mukube mubetente omutwe. Whatever people are you nti kyobadde olwanyisa bw'otuuka mu kalulu okikozese. Are you dealing with a human being? Obujoozi buno gye buviira ddala. We are not dealing with the human beings.
balina obujozi mu mutwe kati ogambye olinawo okoma kakati kitegeeza ki ekyo nti eggwanga lyaffe lino nabo libakwatako. Bobi Wine bwakugamba, Bobi Wine akugamba nti yafuna 54% yabwegabidde. Let us assume 54% kitegeeza ono ayina 46. Eyo enseeba ya ddulo, enseeba ya ddulo. Oba weegabidde 54 ng'ozeegabidde gwe weegabidde omugabite yeeseera kitegeeza it is less. Kakati gwe bw'oleeta violence tegeera ne munna asobola okukola violence kuba bya ddulo. Anti kati oli talina 46 kuba waliwo abalala. Anti kyenkugambye nti ate balina bumeka lwakuba ye abalala anti balina bumeka. Oli yamwadde 34 kitegeeza nti gwe kakati gwe singa baga naye musaala kigwe waali agadde osaba mumeka ng'oŋŋambye nti njoge gwe nayogera gwonompa nsaba munene bwe baba ebigezo byalina ebunga bifulumye ne baba nga first grade temufunye omusomesa n'omubuuza Headmaster nti naye gwe mukubalako abaana bo baalifunye first grade nga mmeka yeewa 2. Yes, kakati eggwanga lyaffe mbagamba bulijjo nti omukyala kati bw'oba weegabidde ne weegabira 5 ekitegeeza oyina nga 3 kubanga we must know nti omugabite yeeseera if you can send 54 means almost 50 nawe wenyini that would even mean eriran kubanga bakuba 50 plus 1 vote egana bawangulya ku 1 vote naye gwe kewedikira alingidde kenyini newewa 54 kitegeeza you have less. Oba kitegeeza ali transparent kakati what it means electoral commission eri transparent. Bw'otakola evaluation nti nze mpagira president oyo naye talina kyampa it does not give me anything. Sinayi naye nina byembala nti tuyita accidental benefits nti bayagala okunzita ne bateekawo abaserikale kuba abaali baagala okunzita mbalina ku video tebasobola bakwata bali bakwata mu gavumenti endala bwekye bakola kumpa security. That's good. Yes, tuyita accidental benefits although teziri direct neziri accidental. Kakati eggwanga lino lyaffe ekitukoze obubi nti eggwanga bwe lituuka mu mbeera gye tulimu tufuna ekizibu nti mufunamu ka gurupu akaba katya change kaba katemu nnyo. Kati mu Uganda mulimu gurupu etya change ebbye ekoze eki yerowooza to survive is remain in power. Nti abantu bonna boolaba gavumenti ya Kenya ya Moi abantu bagiddukamu ne musigalamu ba radicals abatya change. Gavumenti ya Habyarimana bwe yafa ba radicals abatta abantu baddukira n'ekitalama nga batya gavumenti enaddako. Why? That's why some people like in UPC way they run away into exile. Baba tell repercussions ejogole bajoze ku bantu. Kati akagurupu ako kaleeta ebizibu mu ggwanga nti kaddira ebizibu byako okutya kwako abantu kafata okatoolayo okakwatayo okukajjayo okukafatayo okukayolayo ne kabifula ebizibu by'abantu bya gavumenti. There are people who don't fear change. So those who don't fear change baba bangu okutegeera n'okuliizoninga. Ndeta asasiki tuyina ekitongole kya Uganda Human Rights Commission kyateekebwawo. President Museveni bwe yajja mu 86 yateekawo akakiiko ak'eddembe ery'obuntu ne kabuuliriza ku violation of human rights from 1962 to when government took over. In his recommendations, one of his recommendations was to have a permanent government human rights commission. Teyina chairman Kabwe Fadda. Can it happen? Can you have a country where you don't have an inspector general of police? Can you have a country where a school does not have a headmaster? No. They have, and nobody is talking about it, that we have an internal auditor called the Uganda Human Rights Commission,
which was mandated to monitor human rights violations in Uganda. Lwakuba be bateekako baba bakoowadda. And they are not briefed and oriented. Uganda Human Rights Commission like a court, a 1 cent, nekuliwadi ngati bakubi bakoze batya. Uganda Human Rights Commission will go to any safe house to chi. Kakati abantu tulicha benchmarks. Ensi nayo eringa muntu. Abantu betubeera mu nsi tulina gwe bagerera nti ono takyali musajja mukulu akuba mukazi we akola ki. Kakati tulina America tuga nti global village. A global village means we are in a village. Who is the chairman of that village? A village called the global village is the American president. America sets benchmarks on which to judge countries and leaders. Kakati mwaba kuba abantu ne mubocha babobi wayine ne bakwata obutambi obwo kuba babujja mu barracks ne bugenda. In fact kambabuli many Ugandans abali ebweru have started calling themselves Nigerians and Kenyans. They fear to associate with your image. You will see ambassadors and high commissioners defecting ngatacha ayinza ndi mwogezi mulungi naye nalaba jjo nga Bobi Wine ayogera omusajja nayimirira n'agamba nayina amaaso abiri erimu baalijjamu bane mwali temumanyi nti ndi makanika nti ye erimu baalitwala naye kakati mumbuulire okyasobola okumpa omulimu ku liiso lino erimu nali lyeserishuwa oyo n'atuula omusajja mula nayimirira n'agamba nti luuku nze baleeta emino gya sigala ne bangalamiza wansi nga bwe bakoleza sigala bwe banjokya ku lubuto in Uganda as Museveni mu gavumenti ya Museveni kikoleka ekyo mu gavumenti ya Museveni. Abakazi ne bajja nga mugenda ku celebrating lunaku lw'abakyala. Abakazi ne bajja ne baganza omwami wange bamutwalira kakofiira. Omwami wange simanyi bamusangawa. Waliwo omusajja wa taxi yagamba nti baba abasanga bannaabwe balwana bulwanyi ntalo za taxi. Why? Kaka yaleka ayonoonye eggwanga lino. Omuntu gwe mwevumanga ye kaka yaleeta kaka yakola bubi. Kaka yajja safe houses naziwa bajuuko naziwa basobi nezifuuka za kunoonya ssente. Ayombye n'omukazi akoze bati. I was shocked when I heard nti oyo omuwala Magala president bwe yali anoonya was killed in Kyengera safe house. Tujja jijjawo kuba kati ekyengera tetukyalina poloti gye tutunda tukyalina bapangisa. I want to run away. Safe house y'ekyengera tuleetedde obuzibu. How can you talk about safe houses? Safe house wano ku mulembe gw'obwete waliwo Argentina house mwe battiranga abantu. Naire Manson nga muwanga mwettira abantu. Are we going back? Kubanga let me tell you, nobody kyekyamuleetera obuzibu. Obote ekyamuleetera obuzibu yabula intelligence. Bano balina ekizibu bajoozi baagala nnyo ssente buli kimu bakibbiramu ate tebalina trained man power. Oli aleeta baganda be n'ayiwamu. Kyova olaba nti minisita omulambo wa presidency yatwala Yiso baminisita bagwanga tamanyi. Which report does he get? Minister in charge of the presidency. How can you say that RDCs who are supposed to give you a good monthly reports on security did not detect it? How can you convince me nti Yiso, an organized institution, in a political department which monitors elections? You would even they would give you information, prior information. What is going to determine this election is this. Such a candidate will not tajja kuwangula. Nze ngambikola nempulitikitiga ebintu byange. This one is likely to do this. The factors nakawandika akatabu. Factors that will affect Museveni's performance ziri clear 2 years ago. Nga predicting election je twakavaamu. Yes, ndibigenda waliwo abantu bembadde mpulira ku machanga boogera. Ne baganda that man is talented. What we are going through, he predicted it in 2012. Bili 12 na wandika akatabu ka invisible hand. Nimba bulira habu gondi egwanga bwe muri onona ane mwagala okunsayira ensinga era nze nzikiriza kati mu Bible Noah yaliyo. Noah yaliyo. Walitokiriza.
kuba tubabulidde tebakkiriza. Simple matter nti ekyayonoona oba tekyali kintu eki oba bibiri. 1 Museveni yamuleetera olutalo olw'ekiyeekera lyo yali tamanyi. Olutalo olw'ekiyeekera, it is the government which has the responsibility of protecting people and their properties. Omuyeekera ajja n'akuba poliisi n'agenda, gwe n'obayoola notta ye nga yagenze. Era Museveni agatife tetwakubako kintu, twakubanga military installations. Abayeekera bagenze dda, gwe n'oyiwa abantu n'okuba abantu emikono obayoola n'obatwala n'obasiba, ye omuyeekera agenze. Wano mu 83 bagenda ne bagamba aba UPC nti bagobye Abanyarwanda. Abanyarwanda baddeyo ewaabwe. Obote n'aga yes, we have kept these people in Uganda for 50 years. Is it a crime to politely tell them to go back home? Because abasajja ba UPC baagala okugoba Abanyarwanda reducing voters. Habyarimana kye yakola, yagenda ku Gonde e Kagitumba n'ateekako tiimu ey'Abanyarwanda. To enter Rwanda, you had to speak fluent Kinyarwanda. Era abantu abakadde abaki balemera mu katundu bakayita Sofia Town. Sofia Town yeri ku boda ya Uganda. Eno Sofia Town Miramayiru eri gundi bayite across Kagitumba. Kakati balemerawo. The younger ones joined the NRA. The younger ones nga bano banonya college to reduce. How do we reduce the electoral college, the voters? Chase away the Banyarwanda. What happened? The younger Banyarwanda joined the NRA. Nebagenda mu nseko beebo. Abagenda mu nseko ne balwana. Some people are forced into obuyeekera because UPC activists, aba UPC activists, ne banonya abadde ne bakola ki? Kakati bano bakakka bwe bajja bayonona Yiso bajjuko ne bakwata ab'obwerere, ne bakwata ab'ebibanja, ne bakwata abalina ssente. Waliwo omusajja yali akoze ddiiro ne omuwala wa omukyalo n'omusomaali gwe bayita Nakumati. Sajja najja ssente ze mu banka, balina ddiiro gye bagenda okukola. Kozi muwala wa Nakumati ayina bye yabuulidde. Omusajja bamuzinda ssente ne bazitwala abayiso. Mbuga ne bamwavuwaza, wakoze bibyo ebirala. Gundi Brain White ne bamwavu buli ayinako ssente basajja bakakka Brain White yazirina oba bebazi muwanda. Yazina nawulira nti bebazi muwanda. Ne bakwata omusajja wa Moviti ne bamusiba emyezi egi. Kaka n'atuga nti yeyekyesomero ly'ebuddo tubibuulizaamu fayiro eyaffe ewedde. How could you so take a file to the DPP? Omusajja ne bamusiba emyezi 3. This is how the rain started beating us. Security okulemwa abantu ba Uganda babadde bakugamba oyo ayina manyanga ge. Museveni takwata abantu babwerere. Era bakakka abo batandika omanye nti kakka yayina kufa ku bizinga ng'ayinayo abavubuka abalima ebinazi. Abasajja babajja mu safe house y'ekyengera. Abasajja ne bagamba nti batusiba obutambaala okututuusa ku kizinga lw'amayuba nga tuwulira amazzi ge gatambula. I helped them. Nga bamaze emyaka 2. Mukimanyi nti mu Uganda muno bakwata abaana abato nti batembeeyi baki abantu babateeka ku safe ku faamu zaabwe babalimire. How can slavery be in Museveni's government? Naye musajja wattu tabimanyi, mu mawulire tebiriimu, security beebamu, ebya street tebiriimu. Nti how can you tell me you are fair to infiltrate Bobi Wine's camp? Bobi Wine nti enkya tugenda kwekalakaasa ne bayiwa amagye kubanga mbu waliwo eyanvumye. Nze nina information, my friend. Military intelligence Yiso confuses the president. President Museveni tabagambangako timutundule mujjemu abaana enjala. Museveni bamutukira ne bamugamba abaana baagala okwekya ekibuga. As the president must respect the reports of the intelligence. What if it happens gwe ng'ogaanyi? Nabagamba mukwate abaana abo tubafunemu information. Tembakuba tubafunemu information. Mubarehabilitating bakole emirimu gy'emikono baddeyo bakole. Very good. Bano babadda nekaduka ate bagawandiika
gana kaganda kawana kakola ebintu abo bakakabai bani bino bijuko bijja bajja billion kuba tebimanyina kumanya abantu bamanyi Uganda gye tulimu tuli batono nnyo katumala obubaka buno